The president today is celebrating his birthday with one of children who are in a rehab center, or call it a home. Yeah, president abadaze kulambulako ekifo abaana bakateyamba wano egayaza we babeera olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa February omwaka 2023. Leero ge mazaalibwa ga president era nga olunaku lwaleero asazeewo okukyalira olw'okusanyukiramu ne abaana abali mu kikola kino okulaba nti asanyukamuko nabo era nga bwatyo bwatuuse mu kifo kino ali mu balambulako ku lunaku lwe luno lwennyini lwalimu olw'okuserebulatinga amazaalibwa gano. Olunaku olwaleero 12 omwezi ogwokubiri bagezaako omulambuzi awerekeddwako Her Excellence Barbara Itungo Kyagulanyi, omukyala w'omukulembeze w'eggwanga, ssaako ne mukwano gwe omwana. Muno musulamu abaana 12. So you can see this place. President bagezaako okumulambuza ebifo ebyenjawulo abaana bano. Abaana bano bwe bawangalira mu kifo kino bwe balaba. President asazeewo okusanyukako n'abaana, asazeewo okusanyuka n'abaana bano. Ennaku z'omwezi 12 February president bwatyo. President bwatyo aze kulambula ku baana bano. Hey, how are you? Smile. So President today is celebrating his birthday with such characters of people. Hey, hey, hey. Hey. So it's a day abaleteddeyo ku mifaliso mu
munda mulimu amasuuka, ebyokulya ebimu sukaali saako n'ebirala. The president buli mwana gw'olaba wano be baana ekika kino ababeera mu kifo. Bawerekeddwa ku ssaano byanli malimbolimbo security. President bagezaako okumulambuza ekifo kino. Abaana bano bwe bawangaalira ekifo kino ky'abasisita. Ebimu ku bitanda byebakolesa mu kifo kino. President awerekeddwako famire ye yonna, first lady saako n'abaana atambudde naye kwongera. Ye n'atandika okulipootinga mpola manyi bw'olipootinga ekintu kino era tekibeera kya bwangu kubanga nabo babasangiba balina ekizibu. Kati ate nga this place is for the parish, kyobulaba tujja kuvaawo enettayo kubanga kino kifo kya parish, tetuyinza kuzimbawo permanent kungi. Yakkiriza gikolebwewo era kyobulaba nti tukyaliwo kati sisita n'akola omulimu ng'alaba bamusuulidde obwana n'alipootinga ewa Nankulu. Nankulu n'agenda ng'akiyiga mpola. So president olunaku olwaleero nkugambye bw'atyo ajaguza olunaku n'abaana bano. N'abagenyi ab'ekitiibwa mwenna boyise nabo ssebo okuleetedde wano mu kifo kino eky'abaana bano. Tweyanzizza omutima omulungi gw'otulinako, tweyanzizza obuzadde, tweyanzizza okubeera n'eriiso, tweyanzizza okufaayo. N'ositula olugendo luno n'ogamba nti ngenze mu bwana obwo obukene n'endusu, obwana obutudde nga bw'obulaba, n'ojja obeere naffe osiibe naffe olunaku baasidde ogituleetera eno. Pulezidenti waffe oli pulezidenti ddala kiba kitusaanidde ssebo. Bannange obugalo kitusaanidde ssebo kubanga olina obuzadde bwanjawulo bwansusso. Ssebo tulina essanyu okukwaniriza wano era tukugamba nti wano wo tewali kabi konna. Tuula Ntende n'abagenyi abakulu bozze nabo wano, tukyakyanke tusanyuke ku lunaku luno olwa baasidde lw'otuleetedde wano mufe wakati eyamba. Ate wandibadde ogenda mba ebitiibwa banno. Pulezidenti
Ekiwo kireetedde ffe Mukama Katonda kikyayagala era kyatusaba ssebo okituukiriza bulungi. Nandibadde enjogera ebisingako wano naye nsaba nga bwe watusuubiza edda nti ojja kulya naffe ekyenkya breakfast fowedde tulina breakfast okuva lwe twazukusa abaana abo boolaba tebannako mubakkampi balinda breakfast ya president bwe buzadde bwenkulabyemu obwo nabo babukulabamu abo boolaba basanyufu tusaba okkirizetabule kubanga enjala etuluma ate bw'onoomaze otugabula kozi tunagenda kwogera mpola ebigambo oba oliawo nesita waffe nanyini buvunaanyizibwa wano abeera kufuka omwenu n'atuuka era tusaba Katonda. President abategekedde breakfast era essaawa eno bagenda ku breakfast n'oluvannyuma bajja kusala keeke eyo. Waliwo package gyabategekedde. Happy birthday taata. Happy birthday. Omutima gw'olina naye gw'alina asitula obwana n'abukozesa exercise asitula obwana bumwagala nnyo era olaba bwedda buli watambulira obwana bumugoba bugomi bugenda bumukutte essaati bumukutte empale obusobola okutambula n'obutatambula bugamba faatha n'atutuukako ddi wano bwegomba abutuukeko faatha oyo akola ebintu ebiri wano akolawo n'emishoni eri n'alikola obuweereza obweri. Breakfast eno yateekeddwa president abaana balyeko naye basanyukeko naye ku birthday ey'olunaku olwaleero nga 12 omwezi ogwa February. Omulala ali bwe siyanjudde wano ndowooza aba basinga obungi balina obuvunaanyizibwa wano mbanjudde abakozi baffe abakozi mwenna muyimirire omukulu abalabi mwenna abakozi abo bakozi baffe abawano tulina bafrendizi baffe wano abazadde bawano nga gwe boze ng'oli muzadde abatagirawoddala wano buli lwe beekyusa obutima giri wano era bwe bamu batuwaniridde wano muko omweno ye mukyalo oyo asitudde akaano ono abalala bali ludda wa abo tebavaawo wano batwagala nnyo 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 era bawulira akakubye n'akeetaagiba konna bakasiba ne bakaleeta entambula bwetubula nga tulwadde nnyo tuzirika baleeta emmoro omukyalo oyo alina akamotoka akatuleetera tulinnya bulinnya kuba kufe wano tetulina mmotoka era ab'ekisa be batuyamba bajja batusula nebatutambuza nga tuwadde nnyo wano ebitonotono nga tunabyongerako beyanzeibwa beyanzeibwa nkozesa bigambo ki okudigiralinga nti breakfast nzigule pulezidenti gwomanyi yandigenzeyo kono jangu Jona, Martin,
Babiri sokolete. Eyo yono, babiri ya Gloria jakufuna lebe bimpi. Gloria lebe bimpi jakufunira. Magazizi nendala tuleka muleke. Sharing breakfast with the president. Musa. President. President sharing ako breakfast n'abaana bano agezaako okubuuza mbeera ki bamunnyonnyola baana bakateyamba Kapten. Mama soko ufunira ekikopo kya chai. Ono tafunye chai. President agezaako kwetegereza embeera nga bw'eri y'abaana bano nga baliya. Omukulembeze w'eggwanga kye bayita okubeera from the source agezaako okumanya embeera nga bw'eri. It is so touching. Birthday y'omukulembeze w'eggwanga. Ya mama enjo ya Oyo huyo esoni yani yono byoli kati atoje yabasoni tanafu
Breakfast president emulemi n'okumulema. Buli omu kiwaita okubeera live from the reality. Omukulembeze ng'omanya abantu embeera gye bayitamu. Omukulembeze ng'omanyi embeera abantu gye bayitamu. Just imagine President alowooza ki bw'alaba ebyo. Alowooza ki? Ogenda kulya taata. Ogenda kulya. Basi. Naira enjala ibage. Abazanti enjala emuluma. Jangu omuli. Charles akoze ati. President, bw'olaba embeera ng'eno kiki muli ky'olowooza? And why did you decide to share your birthday with these people? No, kino kirina kujjukiza nti ffenna tuli bantu abamu Katonda atuwa advantage n'abawa disadvantage, naye ebyo byonna byonna Katonda bikola bw'oyo gwabawadde advantage ate asobola ogikozesa ng'eyamba munne. Twazikuza batuyigiriza nti ensonga lwaki tuli ku nsi ebintu ebirala byonna ng'obiddeeko okuyambagana. So ffenna tumala obulamu buno nga tunoonya ensonga lwaki twazaalibwa, n'endowooza emu ku nsonga lwaki tuzaalibwa okuyamba abalala n'okukyusa ku bulamu bwabwe. Kati yagadde kuba olunaku engeri gye luli nti webanzaala buli wisingira happy birthday amenye nti baazaalirayo n'abaana abalala abatali bulungi nnyo, naye betusobola okuyambako nga tukozesa ekyo ekitono Katonda kyatuwa, oba tutumu oba ssente n'ebirala ebifaanana bwetyo. Ng'omukulembeze gye buvuddeko awo olina kye wayogera ku baana nga bano abazaalibwa mu maka, message gy'osindika eri abazadde abazaala abaana bwe bati ne bakulembeze banno? Abaana babaagale babeera special, tebaba just na bulemu, wabula obusobozi bwabwe buba mu ngeri ndala nnyo, era bw'oba ofumitiriza n'obunoonya osobola okizuula nti ne bano abaana nabo bali talented differently. Yeah. Ogeza kumanya ku baana bano ki ekibaviirako okutuusibwa mu mbeera bw'eti, emyaka ki egiri wano? Emyaka egy'enjawulo tulinawo badde bafaanana ng'abato okugeza ono Charles alina emyaka 18. Ono wa 18?
Nomanya 18 ono musunguzi muwanguzi alina emyaka 9 so abamu balabikanga abato naye nga babeera balina emyaka egiwera naye olw'embeera gye balimu olumu eremesa emibiri gyabwe okula nga bagirina okula. Muwanguzi kaso kiwulidde emyaka 18 omwana we yebasaawo omulala wa myaka 9 ono lwabulema naye abaana basinga abalala abali wano bantu bakulu. Pulezidenti azakyogera nnyo nti buli mwana wa mugaso nnyo eri mu nsi tebamusuula oba ku buyabuwa bwe bali baziika Asiya. Nako olwaleero asazeewo okuba ne bano abaana. Mowa ono ye muwa ntegera bulungi obuyombeddemu. Charles. The president is giving out his birthday gifts to his home. President abawa ebirabo byabaleetedde. President ali mu kubawa ebirabo byabaleetedde emifaliso egisoba 10 Musa abaleeteddeyo ne ku muceere, abaleeteddeyo ku sukaali, abaleeteddeyo ku bizigo, sukaali, yanze wali suuka wali yangu crossing hanya baadaye saka kuacha huko let's be decided.
The love. President Watyo asazeewo okusharinga love ye birthday. The love. It's love. Yebaza omukulu w'ekifo Father Jude Makanga ate era sebo mukwano gwo ate Episcopal Vicar eyampa omukisa okubeera father atambula n'abaana bano mu maka gaffe gano. Nebaza Katonda olw'abaana bano, nebaza basisita bamaama baffe ate bannannyini b'omukeyo eno nandibadde nti eri mu paalishi yaffe ey'Eggaya. Tubeebaza bamaama okulonda obutume bwammwe ate okubutambuliza mu paalishi yaffe. Nebaza abaana bano bakola kinene nnyo mu bulamu bwange ne mu bulamu bwaffe. Nandibadde nti olumu abatusanga wano balowooza nti ffe tusinga okukola omulimu mu baana bano, naye ate batukolamu nnyo. Sebeera nga sinaba kwebaza na maama, nebaza bamaama b'abaana bano ne bataata b'abaana bano abakola omulimu mu maka gano. Bannanga abakola mu maka muno tetutera nnyo okufuna budde kubeebaza, tutera nnyo okufuna budde kulaba nsobi ze bakoze eki ze bakoze, kubanga tubeera nnyo nabo ne tulaba nnyo ensobi. Naye bannange kantwale omukisa guno okubeebaza nabo Mama Nagayi, Nagawa, Viviani, Scovia, Sebo. Bannange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Emirundi mingi tukoonagana naye bannange mukola omulimu munene nnyo. Era ne sisita omukulu atwala ekifo kino, Sisita Lucy Amoiti, bambi waguddewo obuzibu ng'alina okugenda e Kenya, naye sawa yonna tumusuubira okukomawo. Abeebaza nnyo bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu. Omulimu guno si mwangu, naye bannange abakyala abo n'omwami oyo n'abalala abayita wano, n'abalala abayita wano Lubega eyagenda, n'abalala abayita wano, bannaye mukola omulimu munene nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abongere omukisa. Ate sebo Omujaguzza, happy birthday. Sebo bamama ye yakuwa ekirowoozo kubanga ye wa Caring Hearts, oba ye yakuwa ekirowoozo sebo n'otulowoozaako mu maka gaffe gano. We feel important.
we feel special. Few people take us serious. Few people recognize us as human beings. Many of the times we miss love. We miss care. Naye ssebo okugamba nti mu bantu bonna b'osobola okgenda okulizaamu amazaalibwa go n'olonda ffe, we don't take it for granted. We feel special. Ndowooza ne mu mawulire bajja kutulaba, and we shall feel special. We shall feel recognized. You have advertised us and you are advertising us to the rest of the world that we are special. Twebaza Katonda olw'abazadde abaakuzaala. Maama yeebale kuzaala. Taata yeebale kulabirira. I imagine the joy they heard when they received you. I imagine the joy they received when they recognized that they are not barren, but they can give birth to children. That is a great joy to a parent. Ate tusabira n'abazadde bange abaana abakyabuze. Ekisebo nga tukuza naawe birthday yo. Ate tusabira n'abo bange abaana abakyabuze. Katonda n'abaabawe essanyu ery'okuzaala. Seba ate naye tukwebaza olw'okuyitibwako ne maama. Ate nammwe Katonda n'abawa okuzaala. Katonda yeebale. Ate ne mutakoma kuzaala abo bokka naffe ne mutukola ki? Naffe ne mutuzaala. Tusabira omukisa mikwano gyo gyonna gyewali okuziza nagyo birthday. Era ng'olunaku luno balumanyi nti it is a special day in your life. But today you informed them you are coming to celebrate with us. Thank you for coming along with your family. I think they are picking a great lesson from this. To care for others, particularly who are disadvantaged and less privileged. We feel special. We love people to help her tap her resources, tap her talents. She completed her senior 6. Many years. When did you sit for your senior 6, Gloria? 2008. 18, yes. That's when she sat for her senior 6. And if she could sit for her senior 6, that is a sign that there is a lot she can do if she's helped. But for us here in our home, we are limited. Gundi aliwa kozigwani namagandani KV na yes. KV nono asobola okusoma. Essomero alisobola naye obusobozi tetubulina. Naye ng'asobola okugenda mu ssomero n'asoma. Ekyennaku nti tasobola kimuzibuwalira okugenda mu masomero aga bulijjo. Because they will stigmatize her. She will be victimized. But if she's put in the school that is proper to her, I think she can compete. Just because she has not yet got that opportunity to go to school. Nenga abana baffe bano tubaagala nnyo. Tulina n'abaana abalala kasozi wuuno. Mu mubiri, he looks lame. But in the brain, is sharp. The brain is not lame. The brain is very sharp. N'abaana abalala betulina wano. Waliwo wali Christopher. Christopher waliko obukono. There's Christopher there. Externally looks impeded, but intellectually can compete. Twongera okusaba abantu ab'omutima omulungi. Ssebo n'emikwano gy'egyo abayinza okutuyamba. Abasobola okutwala abaana bano mu masomero ate oboolyawo agajja mu mbeera yaabwe. Kubanga ate n'amasomero aga bulijjo ag'abaana aba bulijjo tebagasobola. Babasekerera, baboogerera, olumu ne batica nabo ne baboogerera. Ekiruma. Naye olaba ne muzadde waasobola omunegerekitinga n'amusuulawo ate omuntu ataamuzaala.
naye nga ssebo pulezidenti abaana bano nandibadde nti abaana abamu bali bwe bati naye balina kye basobola okukola naye obusobozi basisita baffe bwe basobola kye bakola naye bambi ate okuzuukusa ebitone byabwe olumu kyetaaga ssente nnyingi zetutalina nabo basisters batalina nga ssebo tulowooza nti osobola okutuyunga naawe wenyini okutukwatizaako okulaba nti abaana baffe bano abasobola ebitone byabwe okuzuukusibwa basobola okuzuukusa waliwo ekibiina oba kyabavubuka oba kyabakarismatic emunyonyi eyo batugulirayo ku byuma wano gitaali zino gundi zino violin era twalina wano abaana abaali bazikuba obulungi n'omwana omu yali muzibe yali asinga okuba violin damali naye y'omu kwabo abajjira mu muliro and she was one of the best playing the violin. Abaana bano ekitegeeza balina ebitone senga baba bakoze eki senga baba bakwatiddwako ate ne bafuna n'omuntu asobola okubayamba si bonna naye abamu abaana bano be tulina wano si bonna nti they are disabled abamu they were just abandoned era abamu bafunibwa poliisi abamu yeetuleeta wano abamu basisita bazuukuka ku makya nga babasudde awo kyokkwata abalala bazadde baabwe be babaleeta. We can't also not forget that. And really some parents take care. They really take care. So twebaza abo abazadde bambi abatwala obuvunaanyizibwa ng'abaana be babaleeta ate era nga bwe babaleeta tebabasulawo busuuzi nandibadde nti era tulina naabo abaabatuleetera tubeebaza naye nga babasulawo obusuuzi lyabwe ne bakamba. And Gloria is one of those. Gloria is one of those. Her mind is okay, but she is really badly traumatized. Because in one way or the other, her parents abandoned her. Bambi Chiruma. Twebaza tulinayo abantu. President bwati amaze sara keki ye n'abaana bakateyamba wano ekasangati abaleetedde ebirabo bingi mubadde emmere sukaali mubadde suuka mubadde emifaliso egisoba mu 10 saako n'ebirala bingi bwati president amaze kubanga asara keki n'abaana bano. Abaana bano okusinziira ku bubaka abakulu bwe batuwadde baga nti mulimu abaana abali mu myaka 19, 26, 15 naye olwo obulwadde n'okukonziba yembeera lwaki obalaba bwe batyo ate okusinga abaana bano bali abandoned by their families. Abazadde babaleeta n'abasuula ku miryango, abamu babaleeta straight, abalala babaleka mu mayumba. So bw'atyo president asazeewo okucelebratinga birthday n'abaana bano aba wansi mu mbeera bweti. Obubaka bwe akyogedde kati buli omu wa mugaso mu society, buli omu president ebintu birabye binyumye binyuma binyuma fulaga president gamba jona alyanga ali emmere gezaako president agabola aba mumpene eno koba ngiteekawo eno y'abaana njagala mulyeke paka mugisindisa ebigere baana mwongere alo bali abali mbesende bali tandikirewo esatu omuya
Jamolia, imagine. Yeah. I think I told him sharing love. Angel, yeah. Don't put the You know what in BOBI is? Not a judge, no? Mama. Jonah. Oh, cool. Jonah, on Saturday, so good. Na hizo sifa hiyo. Nagai. Chibuga. Nagai good. That's sharing love. Yes, I did. bakuwadde keeki Teresa bakuwadde nana bakuina Zakaria Olimokodo Zakaria Olimokodo nakusaba keke nonyima Zakaria Leka okuntebeye yawo ngeko ni icing sugar bana ejona ogenda lwala Jona bazidde yabwe chekole Jona chekole Zakaria oyanjijani ani goyanjisa president wo Chimanyi Zak, Ochimani, what you have seen, over the plan Yakuba down. Now katugenda kulya ne jaji. Yeah, that's how the president is sharing his love n'abamu ku baana bano. Thank you, Mama. Kakati olwaleero sazenze kabanange sister nkiriza kwanjiri enebeeraze nabo nazene mukyala wange mukyala Badi Kyagulanyi baze n'abaana baffe bonna awo mukulu ali wali mabega bamwita Solomoni Kampala omulala bamuyita Namagembe Shalom Namagembe oliwa lwaki mutudde wala musembere eno baana mmwe oyo bamuyita
Magembe, Shadrack Oliwa, bamuyita Shadrack Mbogo, Subi Oliwa, oyo bamuyita Subi. Ate era tukaze feka minane mikwano gyange bameka bamanyi Nubian wano. Twaze ne Nubian ate tuyimba naye ate era yakulirira music mu kibiina kyaffe. Twaze ne producer waffe akuba ebidongo bya music waffe nakubuulira bamuyita producer Dan Magic. Tuyina ne mukwano gwaffe asona gita bamuyita Jacob nsaba mukubireko mu ngalo. Olwaleero Jacob abadde alina okubeera ne rehearsal newe namuyise ne mugamba njagala tugende kyalireko abaana aba St. Lilian Jubilee Home najja. So mwebale nnyo mikwano gyange. Mwe baana mmwe njagala mmanye nti muli special. Muli very very special. Era kubanga olunaku lwa birthday luba lwanjawulo eri bulamu bwa muntu nange nayagadde nje ndugabane nammwe. One, balage nti tubaagala nnyo naye ate njagala n'ensi emanye nti gye muli era babembulesinge n'abasobola okukola kye bakola okukyusa obulamu bwammwe babukole. Kati nze ndi muyimbi era njagala mbayimbiremu akayimba kamukoka sikyo sikamukoka Zakaria bomeka kati abaana bato baliwo abali wano munyumira okubeera abaana bato kati ngenda banyumizaako zewe nali ndi muto nali njagala nnyo obuto naye nga tesiwagala nnyo. Mumanyi lwaki nali mbwagala nnyo naye nga tesiwagala nnyo? Kale kati musirike mbayimbiremu akayimba sikyo? Okay. Yes sir. Njagala obuto kyokka sibwagala nnyo ekirungi kyabo kyekyo obutawa musulu wabula ekikuliko ekibi ebutafuta nva abakulu be bawa ennyingi abato be bawa entono nibyo wama obuto kiwagala nnyo ekirungi kyabo kyekyo obutawa musulu wabula ekikuliko ekibi ebutafuta nva omukulu gwe bawa ennyingi omuto kulira Zakaria embolo yozimazeewo mangu otya matirina etooke limaleewo nonga dduma oyo koyige okumye okugulunga enva songa lwakugucunga enva tewafunye nnyingi obuto omutunuulira kyolwo ekikutunuza otyo tunula eri sikikuba emmere mu maaso naye mwana gwe oliko baana abantu ojjidde otunuleemu otyo mu buto naye ate bw'olikula wakutunuulira kiraba aboosiruuse okuva obw'emisana sagambye nti n'abaguloria sabuni mutwe naye talude akuyigide mu maaso obubalagage nga wenna bukubuuka naabo kaaba nti sirika mangu kajje n'okuwutule njagala obuto naye sikwagala nnyo obubwawo
bano okuva mu bakadde baabwe ng'amateeka gabayitiridde obungi abadda ku nguudo abalala mu bajjajja baabwe jjajja taŋŋaana kubulumuka ngaabwe endoza bwe nfuuta njagala obuto empasi bwagala nnyo ekirungi kyabwe obutawa musolo takutamba omukulu gwe bawe nyingi abato be bawe kyoma bani be bawembe nyingi abato babawembe nyingi abato bababutoto bameka bagala okukula kati nga mwagala kukula mbeere nga bawemba nyingi kakati akayimba kenjagala Gloria jangu jangu Gloria ansanyusiza nnyo jangu wamma Gloria olina siringi Gloria yamala E6 mu mwaka gwa 2020 mwabaana abawala bwe muli wano mulina okusoma mulina okukola ki mubeere nga Gloria yamala senior 6 abantu bangi nnyo tebasoma kumalako senior 6 so Gloria oli very special holiday and we are very proud of you and you're a great girl and I know many girls especially those that are disadvantaged will look up to you and say if Gloria could make it I can also make it. Okay? Yes. Now I want to dedicate this next song I'm going to sing to you. It's called Carolina. It is a story of a girl. She was very beautiful. She was at school with us, but she did not even study because she was playing around with boys and she got spoiled. Okay? So enjoy this song. It's called Carolina. Lomba imbira kayimba mukawulire emukubanga lomba imbira kayimba mukawulire Carolina yemuwala gwe twasoma naye mugenda mu mukaaga yali mulungi ndibasanga pamwenya bwateza amafudde mama buli omu nga yegomba Carolina kuba kosipaka kwerimaza yalinga mpita rastapiyo ebiseera ebyo saali president yalinga mpita rastapiyo ebiseera ebyo saali n'amaani nadamu okusanga Carolina linga mbubasiga tevuli yalinga yasiuka enda yaperuka bamina tuga n'okugaba kyokka olwanga bayinganga namusanga ndiba ngali musafara ngamba munange byantukako sibiroja nafuna omulenzi nenjagala omulenzi naye omulenzi yafuka omulenzi ono omulenzi yange omwoyo yanzulisa nanyime okuloma olwafuna olubuto omulenzi nanduka kati ekyokukola kize ate ngeno olubuto olukula nemba ku ssomero naye naawe nga bumanyi ssomero kwe bango baanange kwe kusalaku Yamaka, Atawa, Yandaba, Kulisha, Tukawatu, Napa, Wakabu, Wanjoshana, Kusala, Nepuna, Kalimu Nenkola, Kalimu Yata, Kapuka, Kalimu, Nakatizi, Wunda, Virandi, Watu, Eseniga, Samusana, Diva, Kalimu Safara, Kimu Safari, Dakaria, Samusana, Diva, Kalimu Safari.
walinga ebintu ebyamasanyu binyuma naye nga fyuca oba ogisudde omukisa gw'olina gukozesa okubusomi nga gululira omukisa gw'olina gukozesa okubusomi ono bantu olezeyagana kulimbalimba naye okuluubiriro natalabika oluusi ne bw'aba alabise emikisa gyongiba gisudde takulima tyakumukwano kubeerimuma takulima nobeera nga Carolina namusanga ani amanyi okuba dansi namusanga omanyi okuzina mumanyi okuba dansi. Wow. So when we sing, music is meant to bring hope. Molide, Gloria, music is to bring what? To bring hope. Because hope is the most important thing that we need in life. Okay, Gloria? Muleke feka tuogere oluzungu ne Gloria. Wama tuogere oluzungu. Wama, everything is possible. You believe that? And you know that even if sometimes we suffer in life, one day everything is going to be fine, okay? One day everything is going to be what? Everything is going to be fine one day. The challenges you face now are only for a short time, okay? And it is the challenges that make us strong, okay? Now I want to sing for you this song in English. But me come on, you song. Okay, Katibengamba. One day everything is going to be fine. Ogamba, everything is going to be fine, okay? One day everything is going to be fine. Fine. One day everything will be alright. One day everything is gonna be fine. Everything is gonna be fine. One day everything will be alright. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. Ababasha bali kusendeleza kaya sakazi nisubiri kwenda somera nisasinya bada yansomesa wenga na petu washingo kuka one day everything will be right. Alright, it's gonna be fine. One day everything will be right. Alright, Zakaria is gonna be fine. One day everything will be right. Your state and the tears in your eyes, everything shows you want to give up. And I can feel your pain and your stress and your pain and all your frustration, but you've got to be strong. Never let your troubles, no man keep you down. You've got to rise up. Think about tomorrow. Look beyond your fears. There are days when the sky's not blue and everything is a sign of doom. Trust in God, believe in Him. Trust in God, believe in Him. I say, one day everything is gonna be fine. Everything is gonna be fine. One day everything will be alright. Alright. That magician is gonna be fine. Everything is gonna be fine. Kakamea is gonna be right. And you will
sun. It seems impossible until then better days must come and the sun will shine. No matter how hard the night has been, nobody will love another That is how we get the experience. Remember your pain is not in vain. That is how we get the experience. What doesn't kill you makes you strong. One day you will look back and smile, and you will have a story to tell. Endurance, perseverance, the hard and the sweet and the juicy. Where there's no pain, there is no gain. Victory never come easy. Remember in life there are ups and downs. Never give in to the negativity. Oh yeah, one day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. I'm sure everything will be right. Alright, your career is gonna be fine. You're not right. Anything will be right. Alright. Thank you. Jona wa bulabe. Okay. Mbona leta kalijona japo. Jole mmoja wao leta. Atoka hiyo na nenda kuimbira kaimba. Aya kala ngoma. Ayo Jona. Okay. Children. Jona yabitegedde. Kakati sister Manage Yangiza twakira abaana bagetinze bali excited and that's very exciting. Tusanyuse nnyo okujja wano.
tubebaza nnyo emirimu gyonna gye mukola. Twebaza abakozi ababeera wano abalabirira abaana n'okusingira ddala twebaza Katonda. Era wadde tuyimbira abaana ebiseera ebisinga tuba tetulina kwerabira kuyimbira Katonda. Kati njagala kano akayimba tukayimbire Katonda. Buli asobola okuyimirira ayimirire tukubire Katonda mu ngalo nga tuyimba. Muwulidde? Bameka basobola okuyimirira nga temunaba kuyimirira? Okay. Yesu gwe mugabo one more time. Itapali mukulu njagala nnyo okwebaza in a very special way sister mukulu. Njagala nnyo okwebaza sister Lucy esobodde musinkana father Dungu namwena abakolera mweno home St. Lilian Jubilee Home. Mwebale nnyo omulimu guno gwemukola. Njagala kusinzira wano nsindike abazadde obubaka nti abaana bonna bali special era abaana bonna mu ngeri yonna gyafaanana mubalabirire kubanga bali special. Tuwadde n'abaana gye buvuddeko twakaziika sister twakaziika mukwano gwaffe Asia naye yali mentally challenged naye olw'okwagala okwali kumwetoolodde ensi yasobola okulaba talent ze era afudde ng'ali celebrity naye ne bano abaana badde nnyumiza ne mukwano gwange nti bw'olaba program gye bayita America's Got Talent owa Britain has Got Talent waliwo abaana ng'abaffe bano bennyini bamuleeta olumu aliko obulemu olumu ali psychologically challenged eno ewaffe be tulabanga bana batalina mugaso naye baleeta abaana omwana nga alina special talent nga yeewuunyisa so pakanga bano abaana bawadde omukisa n'obaagala n'obawa opportunity ng'abaana abalala bosobola okulaba ekyenjawulo ekibalimu tubeebaza mwebale nnyo kulengera wala nemuyamba bano abaana njagala okuba omulange eri eyo mwenna mikwano gyaffe oyinza okuba nga olina omutima omulungi nga wandyagadde okuyamba naye nga tolina na information wano tuli Gayaza just opposite ekereziya osobola okukyalirako St. Lilian Jubilee Home n'olaba ku baana bano
naawe naali eyo ng'osobola okubawa obuyambi mu ngeri emu oba endala osobola okwetuukira wano direct oba n'oyamba ne homes eziri eyo kubanga tulina abantu abalungi nga bano abalina homes ez'enjawulo. Exactly. Kakati ne Gloria tugambe sanyu baby zone. Gloria, you want to say something? Toyagala bebaza oba kubabuzaako? Nange nsomya nzenganze ne wayo okwebaza kwange eri bantu bonna abakiraba n'obuyambi tusabako buyambi. Thank you, Gloria. Gloria ono yamala senior 6. Yeah, Gloria yamala senior 6 2018 wadengali challenge kitegeeza abaana bonna basobola okusoma. Newe naali eyo ng'olina engeri gy'osobola bayamba, mulabye engeri gye basula, mulabye we bafumbira, mulabye ne gye bafulumira, bisobola okulongoka okusingako wano. Osobola batuukirira. Nasazeewo birthday yange gikuliza wano sister because I wanted it to be special. And you people are special. Kuno obugambo obwo njagala bebaza Mukama abankumire. So President, nnyo okusalawo n'ojja mu sentiriyani bakateyamba ffe n'ojja okukyalira ate si kukyalira kwokka n'otugabula n'otuliisa n'otuwa n'ebyokwebakako tugenda kwebaka bulungi sewo Pulezidenti kwakasa tujja kwebaka nga twebaza Katonda eyakutonda tujja kwebaka nga twebaza Katonda eyakutuwa ate n'ebyokwebikka by'otuwadde n'ebirala bingi kandi tugenda kunywa tufune amaanyi n'obulamu n'ebirala bingi ddala Pulezidenti by'otuwadde tweyanzizza tusaba Mukama Katonda akuweera omukisa akubangalize Pulezidenti ate byonna ebibasoomooza mu bulamu ne bannossebo Omukama Katonda aggule amakubo abasibe abasibiddwa abali mu makomera tukundanga olaajana bulijjo olw'abasibe abo abasibibwa obwereere nga tebalina nsonga kuba singa ensonga weziri singa bawozesebwa naye tuwulirayo okugamba nti babatutte okubawozesa oba okuba kale ekintu kyonna ffe ssebo eno gye tuli kitumanyi tubateeka mu ssaala muli bantu bagumiikiriza muli bantu bavumu nnyo Omukama Katonda yekka y'aba abakwatirako kuba Katonda talimwa. President, so much. We are so grateful for today, for your coming. Mama. Baba ijaba nakabutujiba no. Mama tweyanziza nnyo tweyanziza Pulezidenti ono n'anyirira nga bw'anyirira. Weebale nnyo weebalire ddala omulungu otukolera. Ate n'ogamba nnaye kansiike n'abaana. Ne mujja wano baaba n'ebyana ne kisanyukirako wano. Maama abalungi. Nobeera nze saaliwo. Guno gwendiwo gwembala. Sisi akimbuulidde tubajjako dda wano naye bakomyewo n'abalina kitegeddeko bannange mwebale nnyo
ndoza bakubulidde nadentegesa sipiiki yange nyungi nnyo era bagituwadde sisita kubanga emifaso gye twasooka okusulako emirundi gwe wagituwa nesuuka n'okutuuka kati tufunye emirala gino naye omukama atuuka nizo ga sex work just like love and concern for us and abundant blessings. Ono bwatuwa gogogo n'abaana batuwa batuwadde nobali twagala nobali okutulaga kristo kyalimu. Yeah, how are you, my dear daughters and sons? Hello. How are you? I always watch you on one video. Hey. Yeah. Wenda wawadi akafanyi ko nganteka nizo kadinga nesi okadinga kiba kimba nkuwereza saa. Amina. Watu kwetaaga. Amina. Hananya izo kugumira unga botulaba boti. You will find that never not work at the among the people, and it shows us in this and once again, thanks for your Christ-like love, care, and concern to you. For a concern for us and abundant blessings to your family and family tree. Yeah, I'm Sister Immaculate White. Nowadays, this is where I have relatives in Kenya.